أسلم وكان قرأت أسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا الحمد لله الذي أنقذه من النار يغفر الله مجرم ويغفر خير dari aman anqadhahu bi yughridan alhamdulillah alladhi anqadhahu min an-nar yabas Allah mujrim kita kena waghfir lahu dan akhalna yani muzaja yani itu mungkin wa apa dari Islam untuk mengangkat nak boleh Dewan Mutadda Dewan Islam Dewan Mutadda Dewan sudah menyelesaikan yang memayar tadi itu Islam Kunci Dewan Mutadda Dewan Islam Dewan Kota Bukan Katolik bukan Protestan Selama usaha kita ini, apa nama wajib balikan. Aku pada boleh, kalau mau yang akan naruh sakit dalam itu, apa yang lain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh Islam boleh Okule kawan boleh Allah orang masih nak boleh bahkan sudah boleh. Sebab bukan Yesus katonda tiye. Yesus ni mama wani asoko wao Yesus ani akonda Maria Yesus ya mkonda kwa maana mzaa. Ya mtu mmoja umeona kwa shida na msala kuona ya soko kwa Yesu ya soko mama huyo mkiza ramtwa mkiza wite complicated elitafika Yesu yatoka mama wewe na msala alikataka kwa wale wasafi ndio mkiza mtaka Solo safe no shikini antu wagani tutasada sabila nyingi nao ngomera wasabio unensi no time no shikini bora watu bingumu akudu ewa kama Yesu katonda aenda kama njala mbango akanaona wale basala abantu katonda Mwani wasikana mwana Akona yako Akona nambari na kusaka Akona nambari kama kenda Unataki mungu atala mfuka Eti sawa Akona nambari na kusaka Mkali wa mwese Aleka manawazo pia Meka tono ya yale kusala Walaka ni kama Mkatono wange Kuna kaka yale Mkatono No kiri ya fana wetu No mutanda No zikiri Omote kwa mkana Allah uwele kwa Qur'an Lecha aya nisomeni Sema kukula aya Imu Baqara Allah gamanti Agamanti Waman yartadi minkum an dini Yenacho kama mlamba kama mdinge fayamutu wa huwa kafirun nafa marehemu kafi Baqara 15 faulaika hadhal a'malu fi dunya wal akhirah alayhinda yasha sabahu musina mkohe faulaika ashabun nar hum fiha khalidun inao mamulio awaba
bannanyi muliro bannanyi muliro era bakubera kubeera tiramani wamayi namutadde kumandini yenatuuka munaaba mu ddiini fayamutu wahuwa kafiru n'afa naye mukafi faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ab'ebibi byabwe byasasibwamu ku nsi ne ku nkomerero singa bafa bwe batono waulaika ashabu nnar hum fiha khalidun Allahu akbar Boteng bakumeka wamka terus wala tamutunna illa wa antum fahamu Islam kama nakasoka kalaganti ofudde bulungi fuje enkomerero ennungi terus yalamuzire mu maliriza naye ensembe obukuba abantu balimu emiteeko emeka oluvannyuma lw'okufa wasuwa w'ekigambo ekigamba nti okufiira mu Isiraamu kwe kuwona era kwe kwesiga abantu balimu emiteeko emeka ngenda okubuuza bibuuzo abakyala abantu balimu emiteeko emeka mukaaga abasajja bagenda kumulira 3 n'abakyala 3 teeka okusooka mutawaana gw'abatawaani bwemumisa obutawaaniko ebyokuganda byetugende kuganda tobiwanise nga mulyetaaga omuteeka omusooka naam Fango oli musiraamu nga n'obukkiriza oli mukkiriza. Kulika akabulako. Ye muntu okufanga musiraamu nga n'obukkiriza bwe butuufu ddala. Okufanga oli musiraamu nga n'obukkiriza bwe butuufu. Tutegeeza okugamba n'obukkiriza bwe butuufu. Alhamdulillah. Talina madhambi manene. Nga talina mazambi manene gaki obwensi obubbi obulyazamaanyi omutwala enjawulo obulyazamaanyi yalona okunyaga amataka g'abantu ebyo byonna mazambi manene okulyazima okutta ntegereka mazambi manene gaki okufanga oli musiraamu era ng'oli mukivu wabuki wabukkiriza kyetegereza ng'oteeka okola butya mulimu abantu bangi obwo tugambe mulimu batono salanga muteekemu obwo teeka omwokubiri alhamdulillah yabasiira bireewomu okufanga oli mukkiriza naye okufanga oli musiraamu naye ng'obukkiriza obukendeevu lwaki tugabe tugamba nti obukendeevu olina amazambi amanene g'okoze otya ofiiriddeko oli mukkiriza naye oli musiraamu omukkiriza omukendeevu obuki omukkiriza omuteeka okusana Okufanga oli makati tumanyi okufanga olumukkiriza abo omusiraamu olubuusibwa okufanga omusiraamu olukola kutya olubuusibwa temuwamusana olako obutabaani tekumwogona gwagala mu bakyala okufanga ekifaananyi ky'ekyokumulwa oli musiraamu naye ng'olina abayanga otambuza amagulu abiri totegerekeka okufanga oli musiraamu oli mushirifu kifaananyi kyokumulwa oli musiraamu naye oli mushirifu
obato obato mteko mota naam yao abafanga bagana okukkiriza obusiraamu omufanga oli mukafiiri oba tuwonye kama nilolera mtego wakoza yako kujenga kwa demokrasi omutego gw'omukaaga n'okwagala mu bakyala balinolekawo Allahu akbar wagalwini abafanga bakola ki nga bawuta ne bava mu ki basomeddeko ne aya yeteko mukaaga maliriza ebiseera ebisinga olw'okutamanya bw'abantu omuntu bw'afuna akisidenti emmotoka n'enzebako omutwe abantu besiwala nga afudde mubi naye omufu obubi okusinga bwekufuna olw'obusiraamu kitegeera mukutebaaa nemufiira mu nyumba okitanga kyekinene naye ngofudde tomusiraamu omufa okusinga okwerekuki tobola sayi kutubayi omukubatabirini walimumamukabatulabulanimamumani sayi kutubayi omukubakulamakutabirini botabiina abamanyi hajjaku eyatta sawa yazama hajja kulmufufa bwe yali amutta okumutta amutwala okugalamiza okumutta yamugamba nti ongalamiza ku ddyo wakukono onkuulira bukuulisi walaftu kubali hina oktal muslima walaftu kubali hina oktal muslima sifaayo nzitootya استغفر عن الإسلام ولست مبالي حين أقتل مسلما توفى يوه الدول ماذا توينا وتاكاتو تشينا مقوم استغفر عن الإسلام توفى يوه ووفد توينا معنا تشيتون استغفر عن الإسلام توفى يوه oba obulwadde bukulumidde obulamu bwo bwonna asitofanga olumusilaamu ekisinga okubeera ekyo alastu kubaali hina oktar muslima sifaayo enfaananiza wala yaqubu alaihi salaam kino kinfaanirizamu okwetaki amasheekh bagenda kusomeraaya yabuuza batabani be bagenda okufa قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ما علموا مفتوح يعقوب إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي إيش يقول سيدو تولي مواقع قال يا ليتنا لك كسا بلغ لكم سحر نعبد إلها برسولنا الله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في آية إله واحد ونحن المسلمون كل الإسلام رفعه بين الإسلام رفعه نازل الكلام وقد وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وإسلام الدين أفضل يرد إبراهيم لآخر أمر يعقوب وتهاجمته يا بني إن الله اصطفى لكم دينا ويقول للدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ينفعوا يوم الإنسان صلى الله عليه وسلم سيأتي ترى مغير قبل المتين وتبقى ترى مغير قبل المتابعين يوم إذا قالوا للمؤمنين في الرحمن الإسلام Ujieni tubisaka mukufuata. Ekiswaka
abantu bagenda okunyogerako nga sobola kubirako bamufu abatalina kyasobola kukozesa naye omusajja amakula ku ntebe awo n'amenya ekikubo kyakyala alasobola kugamba abantu beyeyanze bagenda kwogera ki kubanga abantu batumizi ba Allah abawa omuntu obujulizi fayiro obyokola fayiro nekisinga okubeera ekyo kikawula kyakumanyiiko kyobadde bayogera ekyo kitya naye kitono bagenda kunana okusinzira nga bakolaki nga bamuntu ekyokubiri mayiku yange egenda kubeera mikono gyani gyalalaani mayiku yange bagenda kufiira mu kifo ki baani abalintukako ensaa zange tugenda kuuma kubanga sikyasobola kwebikamukabe ekyo kitya genda kufiirawa mu bantu ki olaba bakubye n'ekyata bakubyetama bakutegera yokubaleka abandi buntu ebabisinga nga akobekeza omuntu bawemeze tanja bakawesi kubijukiranye mu mawulire abamaze okubata yabakyekuna bayekinamigera kubeera nga ekiseera wevinidde saba Allah wetu abalitubera kuwa bitala kufunaniza wenye wanafuakira kufiri kiretu wenye abantu wafera kufunaniza biene tunanusu tuonu kwa kisela tu ekyokusa ngenda kufira ku Islamu nanukere Allah ali Islamu omukkiriza omujuku w'okukkiriza atalina mazambi ekyo kirene nyingi ebwemanga ali mu Ramadani ekiseera byonna nga bitaawe olunaku lumu ekisemba kyoseka okusinga kyonsa sijja kuvanga nimwamu sijja kuvanga nimwamu awala nja kuvanga nimusiramu tuva mu kyaka ekyakuvanga simuki simusiramu era ekyo kikyigana abaana bange banange balina okusa okusiramu ekanirira etolodde kubanga balina okusa ekisinga okwekyo kyesinga okusaba lyogera malijja wallahi balayiramu kubanga manyi obunene bwakyo manyi nti okusiramu enniimu nkimanyi wamala okusoma obusiraamu abalibwamu otuuka ekiseera amazima gaawo nogalaba n'amaki n'amaaso g'obuti obutuufu bw'obusiraamu omala okusoma n'otebera olaba n'amaaso g'obuti n'obutiirira nkibamu olwekyo mbakubiriza okunyweza obusiraamu musobole okubufiira ensonga z'abagenda okubanyonnyola eziyamba eby'enjogera ebisinga bino naye nabikubamuliyo naye enjogera biri mu nsonga eziyamba omuntu okufiira mu kisiraamu naye ensonga endala ziyinza okuyamba naye sigera tunyinyowo kinasengerawo ekikulu obusiraamu buno kyeki obusiraamu kyeki ali amba definition obusiraamu kitegeeza ebintu bisatu oba tobirina noyonsa esonga okusinza Allah omu yekka bw'ati al-Islamu huwa al-Islamu lillahi tawhid okusinza Allah omu yekka bw'ati okwawula Allah obutabaayo n'ensi yonna obutabaayo na byalongo byonna obutabaayo na busanyuze bwonna obutabaayo na bulogo bwonna obeera n'obulogo obusanyize ebyalibigobera obeera Islamu ekyokubiri walinqiyaadu lahu bitaa obusiraamu kitegeeza okuyita mu nsimu nga nannyini bw'ayagala okubeera omuwulize eri Allah n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera omuwulize si gwe weeramula ekyokusaba
والبراءة من الشرك وأهله وسلام الشرك وقيسا وقيتكم الله على قريش نابقتكم الله يلا قال مسلم الشرك لا يشرك بوسيت البقي لا سبيل لا ينسى رب الشرك تكبر وقيسا الشرك أيضا بقى الشرك فالإسلام وكان مسلم عليه منافقة الإسلام إلى الله إلى الله ماذا قلت بين الله وبين السبيل أو من المؤمنين Luara mutubulina afukira banamufi nokubakula n'engagula sigagula ndibiranyiri n'engagula yagala kusoma kulaga omukufi bwendisoma afuna n'ekyokuyiga nange olwatubira lenzi nze nakolanga omutuuka obulungi esimangu So Allah was going to do. Allah was going to do. Those are my sons. So, when I tell you, see, I'll tell you, I'm not to work with one as one thing you will do. It's a little bit of one last step. You answer it, what do you do? I think about 8 on Sunday now. I'm going to Kunda mukugamba wetu era n'omusonga ekkubiri zijja omuntu okusiraamu nsonga y'okubiri egamba nti man lam yukaffir al-mushrikiin yenna akakaafuwaza abantu bagattako Allah n'ekubira abatalina okusiraamu aw shakka fi kufrihim oba busabusa mukafiri mwaka أو صحح مذهبه وبعد ما أمقوم بعملين ولا يعودوا وقد كفر على كلام فوقكم في الواجب الله كمان إن الدين عند الله الإسلام دين الكفرية وشيء فاستوى من ولي جميل نعم هو بعض المخلوقين هو عند القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه أنا مشترك الإسلام ويفعل الدين جاب الإسلام من الدين إيش ومسابقة ومسابقة يسوع بس هذا فين الله سبحانه وتعالى وما يعاون الكافرين إلا في ضلال يقول مسابقة هذا كيزا وكافي ويقوم بزي واجب المسلم أن مسابقة يعني أبي تجوا ولا تجامل era utaweerwa okusiramu omufiibwa okubanga ogenzeyo akanakulesa kyoyagala nakusubira mu kiseera ekyo ogenderesa ebitakuliko kituufu sobola ogendeyo oli mulwadde n'oweeyo mu kiseera amakyalegaati ogenda okukoleramu ekitegeeza nti olwo ekyo kyoliko kiki omuntu asobola okugenda kusaba n'awamuna mu kiseera amakyalegaati agenda kukolaki kuona alisheweza kugenda masamu nderes kuona sifa kujuza wala mtu au mtu Allah bana na kuchufu na kichana mizani ya kuchufu na kichana Qur'an sunna nderes kwa Allah tunakuza nti Mungu anakiza kumkali إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أشار في الناس لا يصلون نعم لا كما تكبر الله اليوم سيقول كما تكينا أخوزي تومتوف ekibuuzo mukiwulidde aye kati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ekitegeeza ki okusalira kwa Allah kyekigende mukukola kyekibuuzo kuddamu ekibuuzo njabasobola kuganya ekigambo sala mu Luwarabu kitegeeza dua kitegeeza kusala bwe kijjira ku bitonde kiba kitegeeza kusala
bwekijjira ku mutonzi na kiba kitegeeza amakulu yange byebyogesa kitegeeza okusaasira nekitegeeza okusuuta athana tegeeza okusuuta Allah agamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi aba ategeeza nti ayogera ku nabbi mu lukiiko lw'abamalayika mw'oyogera emwogerako olwogero olw'enjawulo ekyokulabira president asobola okubeera omukolo wa minisita n'abaminisita bw'ayogerako ng'atereeza emirimu mukitegere onfuna ekiteeta ssala bwekijjira ku Allah kiba kitegeeza kusuuta si kusalira kubanga talina gyasala ekirimu aya eyogera suratul ahzab kirimu aya era Allah agamba nti ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ngayogera ku bantu abafunye ebisiima nebagati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma abo be baliko okusuutirwa n'okuwaanibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira ulaika ekigambo ssala kitegeeza kusuuta muntu na kumwogeraku mu njogera eraga nti wanjawulo ntegerese mwekijja nga kiri kyokka mu Qur'an kisobola amakulu g'okusaasira naye mu aya eno ekisenga biri bibiri ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kiba kitegeeza nti okusaasira kirala n'okusuuta kiki kirala ekigambo ekasiya Abul Aliya okuva tabi'in bamuyita Abul Aliya aga nti ekigambo sala kitegeeza thana ekitegeeza dua kikozesebwa ku mutonzi kiba kitegeeza kusuuta so si kusaba kikozesebwa ku bitonde kiba kitegeeza kukola ki Allah asuuta asaasira nabbi kuba malayika basalira nabbi kubanga abamalayika biki bitonde ntegereze kikozesaako Matola rahimahullah mu nsobi ennene ziyakolanga ku Qur'an ye kigambo kino yakifuula bubi yakozesa lulimi yakozesa kutunuulira kigambo ekijjidde n'abasalafu bakitegeera batya abavumula Qur'an yagamba nti Katonda ne bamalayika be basabira nabbi ekigambo kikyamu si kituufu basaba waani Katonda asaba waani era emu mu nsoga ezisinga obuleerezi yakola ku tafsiri lwaki akola ensoga eyo yakolanga kigambo ku kigambo yakolanga tarjuma kigambo ensoga zona yakola zamakuba nti yakolanga tarjuma ya kigambo ku ki kigambo naye nekigambo kubamugasomusekero wabayagala okutegeera amakulu wange olwayiro nga wegazani shekhe bamuyita Omar Juma Asiri ayina Qur'an yatereeza ensoga eyo n'aleeta amakulu wange atuufu abayina Qur'an Omar Juma Asiri gabatabali onikeko mugenzi maaye yokusinga yatereeza enzibunga yayo entuufu nga buli Allah ayogera ku nabbi ng'amusuuta ng'amuwaana olwana olw'enjawulo era amussaako okusaasira gankulu kyamusala wano dagalikon soka sala tasalira nabbi bakaina ng'akolaki yasi ndagakusala ekiwulo ekyokubiri lwaki Allah agamba mu Qur'an nti inna fwe nahnu nazzalna alayka dhikra fwe abategeeza ki otakulira kubatondesa kulanga enjogera eyo bagiyita damiru l-azama abawarabu bagiyita damiru l-azama nagasigirwa eraga ekitiibwa
mulino wako olibwaba ayagala okulaga nti wakitiibwa akozesa enjogera y'abangi newagala omu olaba kibakabaka akabakosogalekewaberaayogera femusayogerayo nahnu sallahu amlazi fwe sallahu amlazi qarrabna ma yali tusazeewo bino babasomalekotise nga kugamba nahnu sallahu bun abdulaziz qarrabna ma yali tusazeewo negayogerayo ekyokyekimwalaba akiwulira nangamba ngabogera abantu babasomikuzibuwakikozesebwa nga kiraga kitiibwa so tekiraga bungi ntegerese onfuli obujulizi obulaga ekyo obulala salamu aleikum zekyobulirizi olaga ekyo olwokuba eyo enyongera enanyirwa erinawawamu bwetyobefaana sekawalukaga awakubanga nabi Muhammad tokutaba katonda wayo ate yakuwulira nga aboogera abangi netubakigamba kubanga takina nyingi nebakunext tebakigamba mukiseera kitegeeza nti aboogera abangi netabakimanye olulimi lwabwe ntegereka era ekiwongera okulaga nti ayogera n'omu okubantu aya sejjanga eryemu negeeogeraboneka ng'erimu ey'abangi n'eyompa gwe aya gasatu esooka egamba bweti egamba nti wama arsalna min qablika min rasuli tetwatuma lubeereye omubaka yenna enjogera y'abantu yerabakitini illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana okujjako twamugamba tuwekiteekera okusinzira okujjako nze kitegeeza yogera byatya enakusiza enjogera meka biri qulna hbitu minha jamia tubagamba nti mufume mubemuyo mwenna fa imma yatiyannakum minni buli omulumamu bange bunaabakiranga akusuuse n'amugezeera abangi nanamuaguseeyoseera kyayogera byatya naye enjogera zonna zikolaya alikozesa olwekyo enjogera eyo eraga kitiibwa teraga bungi ekiseera n'abazungu balina mu dictionary zaabwe bagita royal queen gemuno yeta royal queen kitegeeza kyoseka omubaga gwemusungu royal queen eno ekozesebwa abantu abaki ab'ekitiibwa royal wing bagikozesa bakabaka oluzungu wing nawono kabaka ngakozesa tugambye ne pulezidenti Museveni agikozesa tujja kubakolako tubasiibira abasomero mugagera yepresident ntegeresa olwokyabagogotebabananga bakatonda bakorani bangi babeeyambisa obutamanya abantu balina nti enjogera ekozesebwa mulino lwabo ng'etegeeza kitiibwa somuletegeeza bangi sebo naffe wano tulina enjogera gyetukozesa katukomewo okusingira abantu bangi enaffe tukikozesa mwebali bwani fwe bwani fwe bwetukulyamu osobola okukozesa enjogera y'omuntu oyo otegeeza abantu sobola okukozesa y'omu otegeeza abantu omuntu yagadde eri ategeeza otya otegeezwa era kugamba kagamba nti obadde otegeeza omuntu yabadde eri okozeseza omuntu ogu otegeeza kyonomwana otomaogyeki alladina qala lahum nnas inna nasa jamaulahu wakisobola omuntu yabadde eri tunabalaba
mugenzi mubakulabire ningakamu somesera mugende. Nakuza nti assalamu alaikum warahmatullahi. Ekibuuzo kyange kiri mbu waliwo aya emu eri mu suratu Jaathiya egamba tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq mpaka gyekuna, n'agamba ne mu suratul asri ng'ekomekerezebwa ne suratul isra wa qul jaa alhaq, n'agamba nti Allah atugamba obutalimba mu Qur'ani. Naye waliwo hadithi eyogera ku nsonga ku mbeera ssatu zosobola okulimbiramu, ate nga Allah agamba mu aya suratul Jaathiya obutakola ki, era Allah atugamba obutalimba. Kati abuuza ebyo ebiri bikwatagana bityo bubiriza kubyo okuddamu mankusogera ddala ekimu ku bintu bireetera abantu okubuuza Qur'ani etoberegana ne Sunna ziri ensonga ssatu. Lwaki omuntu ayinza okubuuza Qur'ani etoberegana ne Sunna oba Qur'ani etoberegana n'ensonga ssatu? Ensonga esooka qillatul ilmi, obutono bw'okumanyi. Ayi onozigasse n'ozireeta nga zoogera mu kirala nga nekyobuuza kitali esooka zoogera mu birala wano amazima agongerwamu okul jaala alhaqu wazahaka albatil, mazima ga tawhidi ag'okusaanyaawo shiriki. Gamba nti amazima gasse obulimba nebusaanyizibwa obulimba obulima gwali kusinza masanamu, so obulimba obwa bulijjo ntegese omufunye obulimba kiki ekintu obulimba. Obulimba kitegeeza mukhalafatu alkhabar lilwaqi, amazima kitegeeza mutabaqatu alkhabar lilwaqi, amazima kitegeeza okubanga amawulire ago agaweebwa gakwatagala bulungi n'ekyo ekirimu bayita amazima. Obulimba kitegeeza okubanga amawulire agaweebwago agajjudde mu mboozi mutujanyumya gawukana n'ekiriwo. Mathalan ompulire singa oli agamba ompuliriza bulungi, singa oli akugamba akugamba nti ani Imaamu w'ebwaliise, n'omugamba nti mukusaye Imaamu w'ebwaliise, ekibazo kitabagenda. Lwaki kyawukana mu kiriwo kubanga si Imaamu waawo w'ebwaliise. Mukhalafatu al-khabar bil-waqi. So singa oli akugamba nti ani Imaamu w'ebwaliise, Imaamu w'ebwaliise yezekawalukagambira Imaamu waayo, kitegeeza nti amawulire gakwatakagakwatagandekikola kitya muwafaqatu al-khabar bil-waqi lwetaaza. Kati obwo mulyango mulala amazima mukwongeragana kw'abantu n'amazima agagendererwamu kubanga kitegeeza tawhidi. Kitegeeza webiriganda kandi ensonga esokeza abantu okula butono bwakumanya bava mu Qur'an bagatta aya nga bwe balowooza n'engasiza ekyo somo lwasdi okuba n'ekigendererwa ekibi osoma Qur'an. Toyagala bulunga onoonya aya ziwagira by'oyagala, soma aya ngako onoonya aya ziwazitya oziwagira by'okola ki by'oyagala. So tononya bulunga ngaabakolebwako soma aya mu Qur'an nga bazinoonyamu kuwagira obuzire bwabwe. Siraamu ne basubuliriza ne balowooza nti ebasoma ebituufu omukizibu okubawozaako omuntu agasoma obusiraamu agatta okugasa ennyukuta za yasana n'asoma Qur'an nti amanyi Qur'an gy'asoma, n'omuyimirirako n'omukakasa nti byagala bituufu. Subhanallah, kutekitono okuba n'ekigendererwa ekibi oba yasoma Qur'an nga n'okubaako yasoma egamba nti qul inna ana basharun mithlukum yuha ilayya, bagambe nze Katonda, nze Allah ndi muntu wamu ekyokusatu
okusoma ku bantu abatali batuufu musoma ku TikTok musoma ku bantu TikTok musoma ku Facebook musoma ku website ezitali nemukomekereza nga ekisoboze olwo kuteekeko omutumulyango ojjako obusiraamu nebwosoma tosigulwoza ensonga ssatu ezeekitabo basoma Quran ne batwala omwana obutono bw'okumanya okuba n'ekigendererwa ekibi okusoma ku bantu abatali batuufu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan beebaza omuntu omukisa kuno okubamu ekintu musajja muli salamu ومن يرتد منكم عن دينه يلا أرتد نافا دينيه قد الضمير يتجيز دينيه يسلم يوم الدين يتجيز الله نعم aya etegeeza busiraamu arutadda n'ava mu ddiini ey'oki beebaza olw'okusala mumukadde nebaza bakadde balina abafugire eby'okubeera nga nzija mu kifo kino eri abakisa okukola emigani obudde bumukutte alaykum salaam okuzimba ekidaala okuzimba ekidaala kiri mu baa okuzimba ekidaala abantu bagenda abantu bagenda kufunza muwala waabwe bazimba kidaala kimuba kikiriza abantu kyesubira kyetakusa okwetegereza ng'ogyeko ekyembaga kyekidaala ekizimba olw'omuntu eyafudde andi bazimba ekidaala bakuŋŋaana babeerawo okumalira ku 3-5 kyobusiraamu kyagala abantu okukuŋŋaana nga kiki kitwalira omubeera kubaobe abantu bafamire otubyanabeerawoawo nyumba yaabwe babuuza kutuŋŋaana okugumya busiraamu bukikkiriza naye okubanga bakifuddeyo omukolo omunene ng'olumbe sigenda kwamukula ekibuuzo kyembuuzibwa ekyo ekibuuzo kisooka abamu singa tegabadde mu mbeera enyanga ya bbanja nti abantu bagenda ne gafuuka bbanja gakkirizibwa omuntu okubeera nga omuntu afiiriddwa maafu alina obwetaavu olwosina esente ziyinza okukola ku nsonga z'okusikalakolaki gazirina kumuwa sente ezo eyo fatwesa kumbazi rahimahullah masala wallahu a'lam abantu nti olina olinayo okasasula ono lwakuwana oteekwa okubeera nomusasula mumbeera efaanana esonga oyinza okuwawo obufiru سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.